Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza era tumutendereza nanyine matendo amalungi era majjuvu abukeseza ng'ennaku z'omwezi zino 20 omwezi gwa Shaaban 1438 tubuza ennaku ntono 10 mikono 2 gyokka oba n'obutakola ki oba n'obutawera bulungi tuberenga tuyingira mwezi gwaffe mwezi gw'ekitiibwa omwezi gwa Ramadan. Alhamdulillah olwaleero tugenda kutunuulira ate ku musomo omulala naye nga gweyongereza ku guli twagala kutunuulira tulabe almarahil allati marra biha as-sawm okusiiba kuno kwetusiiba kwetwogerako olwaleero kwetweteekerateekera kwo kwajja kutya kwegamba kwajja kutya okusiiba nga kino ekifaananyi kyetukulabirako kyekifaananyi ekyaliwo olubereberye akagamba nga obusiraamu bwakatandika ne batandikirawo okusiibirawo oba kuyina emitendera mikwajja kukola ki mikwajja kuyita nga ibadaati endala zonna endala bwe zijja ziraalikibwa mu busiraamu n'okusiiba bwe kutyo okwalaalikibwa naye nga kwasooka ne kulaalikibwa mu bifaananyi nga bwe tugenda okubikola ki okubiraba emitendera giringa ena okusiiba kuno mwekwajja kuyita era gye tugenda okulabako olwaleero tusobole okulabira ddala insha allahu taala ekifaananyi kisimbiro ddala olwaleero engeri gye tusiibamu okusookera ddala okusiiba nga tekunnaba kubaawo nga bwe twagamba mu puroguramu zaffe zasooka twagamba nti okusiiba kuno kwe tusiiba Allah subhanahu wa ta'ala okulalika kwakwo yakulalika fi sanati thaniya min alhijra yakulalika mu mwaka gwali gwa 2 nabbi sallallahu alayhi wa sallama nga yakasenguka okuva e Makka. Kati nabbi sallallahu alayhi wa sallama mu kusenguka okujja e Makka nabbi sallallahu alayhi wa sallama teyasiibirayo kikitegeeza naye omutendera ogwasooka mu kusiiba kuno kutusiiba olwaleero nabbi sallallahu alayhi wa sallama yasooka kulagira kusiiba lunaku lwa Ashura. Olunaku lwa Ashura lwe lunaku lw'ekkumi mu mwezi ogwa Muharram era olunaku olwo lwe lwali olw'etteeka okusiiba nga nabbi sallallahu alayhi wa sallama yakagenda e Madina. Lamma qadima rasul sallallahu alayhi wa sallama ila al-Madina nabbi yasenguka n'agenda e Madina wajada al-yahuda yasanga abayahudi nga yasumuna hadha al-yawm nga basiiba olunaku olwa Ashura. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama an hadha nabbi yabuuza abayahudi abo basiiba kyekyo ne bamwanukula ne bamugamba nti yasumuna hadha al-yawm yawm Ashura yawmun azim lunaku luki lunene nnyo naga nti lwaki lunaku lunene abayahudi ne bamunnyonnyola ebyali kibasibye olunaku olwo nti olunaku olwo anja Allahu ta'ala fihi Musa lunaku nabbi Allah subhanahu wa ta'ala muyataasiza nabbi Musa alayhi salam wa gharraqa fir'auna wa qaumahu atera lunaku yazikiriza fir'auna n'abantu be fakanu yasumunahu shukran lillah nebedanga bayahudi basibanga olunaku olwo olw'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala mu kuwonya nabbi Musa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bw'amala okuwulira ekigambo ekyo fa amara n'alagira bisiyamihi nabbi sallallahu alayhi wa sallama fabada yasumuhu n'atandika okulusiiba wa amara bisawmihi n'alagira n'abagoberezi be abasahaba ekitegeeza nabo bakole ki nabo balusiibe bagaa nti la fetteekeddwa oba olyawo okusooka ffe tusinga okukakatwako ensonga eyo fa nahnu ahaqqu bi Musa ffe tusinga okubeera okumpi ennyo naani ni nabbi Musa alayhi salam. Kati nabbi sallama n'atandika okulusiiba ate n'alagira ne basahaba nabo ne batandika okulusiiba. Nabbi sallama ye mu lunaku bwe yalwogerako ebingi olw'okubanga obusiraamu bwali bwayawukanamukko n'abayahudi baali bakola nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'agamba nti olunaku luno lwa Ashura tusiiba ffe tugenda kusiibanga lumu tujja kusiibanga ennaku 2 n'agamba nti la imbaqitu ila qabil Allah bw'anaabanga nsobosezza omwaka ogujja la asumanna taasa nja kusiiba olw'omwenda nsiibe n'olukomeka n'olw'ekkumi. Kaakati okusiiba ne kutandika bwe kutyo. Kati njagala okusimbako katono akati awo okulaga ddiini eno y'obusiraamu n'enzikiriza endala nga bwe zijja zitambula.
abantu abasinga obungi bajja ne bakitwala nti obusiraamu buno busosola, so nga ate obusiraamu si bwe busosola. Amadiini amalala ge gasosola obusiraamu ali amadiini amalala ge gasosola obusiraamu so si busiraamu kusosola nzikiriza ndala. Lwaki? Bw'oba otunudde mu bitabo eby'amadiini amalala, buli kye bayita busiraamu mu bitabo ebyo bagezaako kukisangulamu ne bakigiramu ddala. Ompuliriza? So nga ate ebikwata ku bannabbi abaakulembera sayidini yaffe ey'obusiraamu mu Qur'ani mwebali, okitegedde? Mu ahadith w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwebali. Era eyo obusiraamu olw'okuba buli accommodative bwajjanga bwogera emirembe gyonna okuviira ddala ku Nabbi Adamu alayhi salaam paka ku mulembe ogwasembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, oboolyawo n'emirembe ginajja oluvannyuma. Kakati ate nga ebitabo biri buli kye baasangangamu nga kikwata ku ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baakisangulamu. Okitegedde? Kibala bw'oba osoma Qur'ani ojja kugisanga nga nabbi katugambe nga Nabbi Musa alayhi salaam ye nabbi yasinga okwogerwako, ate Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ate yayogerwako kitono. Nabbi Isa yayogerwako nnyo oboolyawo n'okusinga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kakati abamu kye bataamanya abantu balowooza nti okusanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitabo ebyasooka kyekijja okuyamba kyekijja okugaana abantu okusiramuka. So nga ate abo kye baakola, ate obusiraamu ne bujja n'eddiini eyali egatta ne Uganda kubiri ebyasooka, ate yafuuka ensonga olwaleero ekulaga nti abantu bakola ki? Basiramuka nnyo. Era obusiraamu bwogera ku madiini gonna, bwogera ku bannabbi bonna. Kitegedde? Kati ne kibeera nga eddiini eno obusiraamu bwetyo yo bwekola ebintu byayo. So awo obusiraamu bubeerera nga buli so accommodative nti bwogera ku kikasa wabeera nga kituufu, busiraamu bukikola ki? Bukyogera. Kati wano lwatugambye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasanga Abayahudi e Madiina nga bakola ki? Nga basiiba. Okitegedde? Ago mazima tosobola gakola ki? Tosobola gakwekera. Obusiraamu busigala bugakola ki? Busigala bugatwala era nga bugabala. Era naawe olwaleero ekyo twekeddwa okukimanya. So okwawukana oboolyawo ku nzikiriza endala. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne kibeera nga okusiiba okwasooka kwali kusiiba yawma Ashura. Nabbi sallallahu alaihi wasallam abasahaba ne batandika okuba nti basiiba olunaku olwo, bwe kiti bwe kyatambula. Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala yassa okusiiba kuno okusiiba okw'omwezi ogwa Ramadan. Naye nga okusiiba kuno Allah subhanahu wa ta'ala okussa teyakussa kusooka nga kwali kwa tteeka, wabula kwali kwa kulondako nga omuntu wa ddembe okusiiba oba okuliisa, ng'omuntu alina eddembe okulondako ekibuku bimeka ku bibiri, okusiiba oba okuliisa. Ekyo bw'oba osomye aya eri mu Surat al-Baqara ey'ekikumi 84, Allah subhanahu wa ta'ala ye aya mwe yagambira nti wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khayran fahuwa khayrun lahu wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Eyo aya bw'obanga ozzeeyo olw'ebiseera okuba nti biba bitono tozikoonako bukonyi, bw'oba olina tafsiri w'oli osobola okuddayo n'oyongera okulaba abavuunizi ba Qur'ani baajogerako bigambo ki. Naye ng'eyo aya yekulaga nti okusiiba oluvannyuma lw'okuba nti kwali kumaze okujja okuno okusiiba okw'omwezi ogwa Ramadan tekwasooka kuba kwa tteeka nti omuntu ateekeddwa kusiiba kwokka, wabula kwasooka kuba kwa kulondako bayina as-sawm wal it'am, wakati w'okusiiba n'okuba nti omuntu akola ki? N'okuba nti omuntu aliisa. Stage eyokusatu mu kusiiba yeeyo eyajja nga okusiiba okuliisa kubuddeko ne waba nga temukyalimu kyakulondako, wabula nga omuntu yenna alina obusobozi nga tujja okumulaba wano mu maaso ng'ateekeddwa buteekwa okuba nga akola ki? Okuba nga asiiba, wabula nga tagenda kulondako oba nsiibe oba sisiiba. Si byakwekiyaga nti ansiibe leero sisiiba ndiise. Stage eyokusatu yeyokuba nti omuntu yali alina kukola ki? Kusiiba, okujjako ng'alina ensonga endala ezimukola ki? Ezitamusobozesa kuba nti asiiba. Ekyo kyajja kitya? Allah subhanahu wa ta'ala kasayassa
etteeka erigamba nti shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Kakati ekitundu ekyo faman shahida minkum ash-shahra yenna omwezi gubeera gusanzeewo falyasumhu ateekeddwa okubanga agukola ki ateekeddwa okubanga agusiiba. Awo okuba ekiyagalire we yakoma abantu bonna ba ashabi rasulillah bonna abaali balina obusobozi ne babeeranga ekyokulisa baakivaako ne babeeranga badda ku kigambo ky'okuba nti buli muntu aliisa. Ekyo kyekifaananyi ekyasembayo era naffe kwe tukola ki kwe tutambulira nti ffenna tuteekeddwa okubanga tuliisa okujjako oyo tuteekeddwa okubanga tusiiba. Subhanallah. Tuteekeddwa okubanga tusiiba owulidde okujjako oyo aba alina ensonga endala ezimukkirizisa nti ekyokuliisa kijja luvannyuma lwa kulemererwa kusiiba. Kyekyo nkoze bulungi nnyo. Okusiiba ne kikufuuka okwetteeka ku buli musiraamu yenna atalina nsonga emuganda kukola ki kusiiba. So ekyo kyekifaananyi ekyasembayo era olwaleero naffe kwe tukola ki naffe kwe tutambulira era kyekifaananyi kyetutwala olwaleero nga tusiiba. Mpozi okusiiba kuno kwalimuko abalala abamanyi bakireetanga nayo stage oba naye nga enkyukakyuka eyo erimu kino ekifaananyi kyennyini kyetulimu naye nga enjawulo eyalimu abamanyi bakireeta mu bitabo abamanyi abamu ne bakyogerako bwe bati nti okusiiba kuno tukimanyi nti enjuba bwegwa nga tukola ki nga tusiibulukuka. Kati olwaleero era omuntu n'aba wa ddembe okulya n'okunywa n'okubeera mu nsonga z'ebyobufumbo paka emmami nga tennakola ki nga tennasala. Naye wali fi sadri al-islam era nga okusiiba kuno nga kwakajja kuno olwaleero kwe twogerako omuntu omusiibi bwe yasiibulukukanga awo omuntu yakkirizibwanga kwebaka oba omuntu bwe yeebakanga n'azuukuka wadde ng'emmambya tennasala tiyakkirizibwanga kukola ki kulya nti kasita weebakamu mu luvannyuma lw'okwebaka oba weebakidde eddakiika 3 oba weebakidde eddakiika 2 n'ozuukuka otandikirawo okusiiba wadde emmambya tennakola ki tennabakusala. Era basahaba ekintu ekyabateeka nnyo ku bunkenke. So awuliriza kitege nti ekyo kyekyaliwo so si kyekiriwo kati awulidde ekyo kyekyaliwo nti oli bwe yamalanga okusiibulukuka nga byonna bw'abanga akyayagala okulya bw'abanga asuubira okuba ne mukyala we mu nsonga zaabwe kakati awo wonna ng'omuntu asala alina okusala amagezi okulaba nga teyeebaka kubanga weebakangako wadde ng'ozuukuse katugambe weebase ku ssaawa nga 3 tukutwala n'owamuka kunnya awo nga tolina kyoddamu kukombako tojja kulya tojja kunywa tojja kukkizibwa kubeera na mukyalawo paka ate enkya enjuba emaze okukola ki ng'enjuba emaze okugwa. Owulidde kaakati ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyateeka basahaba ku bunkenke kubanga bumanyi omuntu asiibye akola ate asiibye omusana gwonna abadde musiibi. Kati oluusi omuntu yanafuwanga oluusi omuntu yagwanga eri ng'amaze okusiibuluka oba amaze okulya ekyeggulo oba amaze okusala taraweehi olwo ne tumubbamu. Kati obunkenke ne buba bw'amaanyi tebakkirizibwa kulya tebakkirizibwa kunywa tebakkirizibwa kubeera n'abakyala baabwe ate nga twegamba ne kibasukkako naye Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma yabakola ki yabakkiriza. Owulidde mu surat al-Baqara aya ey' 187 uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasu lahun alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Aya eyo yajja basahaba ku bunkenke kumugwa kubanga nawe tunula mwawulabe ng'omuntu wamuse ku ssaawa 4
notakirizibwa kuddamu kulya ate onoddamu kulya ng'enjuba egudde ng'enjuba emaze kugwa enkeera owulidde kaakati Allah subhanahu wa ta'ala basahaba n'abajja ku muguwa nga bw'okyogedde n'agamba nti obunkenke buli mbubajjiddewo owulidde kati mukkirizibwa okulya okunywa n'okubeera ne bakyala bammwe oluvannyuma lw'okubanga musiibulukuse kasemmambya ebeera nga tennaba kukola ki nga tennaba kusala so olwaleero okusiiba ne kugendera oba ne kutuuka ku mbeera olwaleero gye tukola ki gye tukulabirako era gye tukusiibirako so buli musiraamu yenna ekyo byoteeka okubanga obirina era etteeka okubanga obimanyi kubanga ebyo zenkondo z'okusiiba byoteekeddwa okubanga omanyi togabuga nti nze nsiiba oteeka okumanya kiki kyosiiba kyatandika kitya kyosiiba kitambula kitya kyosiiba kyajja kitya olwaleero naawe osobole okubanga okikola ki okikola so obusiraamu nebubeera nga bwatuteekerateekera ibaada eyo olwaleero ey'okusiiba ffenna olwaleero gye tweteekerateekera gye tulindiridde ng'embaga tusobole okubanga tugiyingiramu kati olwaleero omusiraamu nga bwe tutera okugamba okusiiba okumwe tugamba nti oluusi omuntu oyinza okumala ebbanga ddene ng'omuntu obadde tosiiba kuba mulimu abalekerawo okusiiba mu ramadaani eri nga bukyanga kasabalangirira nti omwezi gubonese tebaakola ki kati agenda kuddamu buzeera mu ramanzaani agenda kuddamu mu ramadaani so olwaleero kyetaagisa bwe tuba tuteekateeka omuntu okusiiba tugamba nti siibayoko ku nnaku ezaki eza sunna osobole okuteekateeka obwongo bwo nti okusiiba kukola ki kujja kubanga okusiiba kutandika abantu oluusi abamu nga okwerebe ne kubeera kungi mu bantu abantu ne bamaliriza nga abamu banywedde oluusi balidde olw'okubanga amaze emyezi 11 nga takola ki tabimanyi nga tasiiba yabyerabira ekyo kyetutandika nakyo ekyokubiri mu nnaku zino nga tunaatera okusiiba omuntu yenna oteeka okwecekingamu mu mubiri gwo kiki kyetugamba mu kusiibamu kuli nti bwe tutandika okusiiba bw'obanga obadde ojja tokugezesa emabegako wano nga tunaatera okusiiba abantu oluusi tujja tusiibako ewiiki omuntu n'ayabika ne tusiibako ennaku 10 omuntu n'alwala mukwabika ntegeeza omuntu n'abanga takyasobola kusiiba omanyi okusiiba okukwolaba bw'oba oba tokumanyidde bw'obanga ate obadde tokwetegekedde bw'ogenda okusiibako bw'oti ennaku ezisooka kulina engeri gye kukubamu bw'obanga obadde olinamu endwadde mu mubiri omwo endwadde ezo zifubutukayo okitegedde kati mu kuvaayo olw'okuba nti kati olya katono onywa kitono endwadde ziye zibadde zibeera mu mubiri gwe olw'okuba obadde olina emmere gy'olyanga ezimala ng'ekubeezaawo bw'otandika okusiiba oluusi endwadde ezo zittuka gamba omuntu ayinza okuba nga tamanyi nti alina alusaazi naye nga n'asiiba nga tamanyi nti alina alusaazi mu lubuto naye wano bw'otandika okusiiba ramadaani alusaazi oyo bw'obanga obadde tomumanyi obanga obadde omumanyi naye nga tomujjanjaba tayimu etuuka alusaazi ezo ne zitandika okukuluma ate ezo zikulumamu katono ne zitabuka n'otandika okulya ogenda okulyayo wiiki emu ebbanja ly'oba olina mu ramadaani libeera ddene oba omuntu ayinza okuba nga alinamu omusujjasujja naye nga guli omwo munda omuntu alinamu obulwadde so kati nga tunaatera okutandika okusiiba tukubiriza abantu nti abantu basiibeyokko osobole okumanya omubiri gwo guyimiriddewa bwe mbamu akalwadde mu nnaku nz'oba osiibye nasiibye olw'ebbalaza n'ensiiba olwokuna owulidde nasiibye ennaku enjeru kakati endwadde ezo oluusi zivaayo bwe guba musujja n'omanya nti mpulira omubiri gwange guwoomerera kaŋŋende bankeberemu kasujja bakuwe treatment kubanga kiba kibi nnyo baba kinobe okutandika okusiiba ramadaani omuntu n'olwala ate olwalamu katono naye ng'ennaku zo zidduka ogenda ogera oti ng'omuntu amaze wiiki namba takoze eki nga tagisiibye kati ewiiki eyo omuntu gy'amala nga tagisiibye ebeera nnene nnyo eri mu kuliwa era zizitowa nnyo era abantu bangi basiibuluka mu ramadaani naye ne balemwa okuliwa yensonga lwaki tukubiriza akaseera kano nga tunaatera okuyingira mu mwezi ogw'ekitiibwa buli muntu okwekeberamu
owulire omubiri gwo ne bwogenda mu ddwaliro ne bakebera nakyo kikolera ddala bulungi nnyo nomanya nti alhamdulillah omubiri gwange guli bulungi era gujja kusobolera ddala okubanga tukola ki okubanga nsiiba bulungi n'olwensonga eyo okusiiba bwe kutyo bwe kwajja mu busiraamu era program tugimaliriza nga tugamba kitukakatako ffenna buli muntu okuba nga yeteekerateekera okusiiba okwo tuleme okuba nti tugenda mu bantu abagenda okuliwa kubanga okuliwa kwo oluusi kuzitowa nnyo. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.